Inside Story Uganda, real source of political updates. Byetu consuming on a daily oyagala tuyagala manje njagala kukula mu nnyo njagala kibombere headlights bakikusomesa naye mwenzo kwa mwakikwata bubi sibuli population enene nti market yebeerawo no waliwo mu economics kyetuyita demand ne effective demand tema awo otandise demand ye desire y'omuntu ey'okwagala okufuna ekintu desire. Effective demand ye desire oba obwagazi bw'omuntu okufuna ekintu oba desire backed by the ability to pay for it. Kwegamba byawukana okwagala ekintu nga tolina busobozi bwakyo okuba kwagala n'okwagala ekintu n'okifuna byawukana genda mu maaso. Nsobola okwagala emmere nentuula mu kati nentandika okumira amangota noyita ku kifi kyawe n'omulengera ng'oli asiika gwe nga woomira noona asobola okwagala emmere ng'omumonde gwe guli wali n'ekifi ky'enkoko ayagala emmere n'agala bagireete ogwo omumonde gujje omusaayi yaleese capati wali muzindeetere noona ayagala amira amangota bw'omubuuza ebintu ebyo mubyagala agamba okufa obufi nti mubigula tetulina nti bya 13 nja kubuulira eyo demand ndala nnyo kati genda maaso kaakati China we yasinga kati economics bwatu bwe yali bwatambula yes abantu abasinga economics bamusomanga baana bato nga babakakabukasi tebasoma kumutegeera effective demand ye demand ensi yonna gye yeetaaga osobola okuba ne population ennene nga naye abantu abasinga banaku nkufuna nga tebasobola kugula bintu biri produced kaakati China kye yakola nti China basooka ne balwana ku kugoba obwavu okuva ku mitendera egy'enjawulo mu their own population okuviira ddala ku Mao Zedong baatandika poliisi eyogezaako kugoba obwavu kasaba aleeta poliisi gye bayita giant leap forward olubuuko olunene okugenda mu maaso si butaatata olubuuko olunene Mao Zedong eyagireeta giant leap forward yalimu okukola communities abantu abasinga babazimbira amayumba agali awo ewasigadde balime then mwena abasinga mugende mukole mu factories. Mao Zedong ensobi gye yakola factories babasindikanga kola za byakulwanyisa kukola bintu tanka bwebityo factory ne banegirecting emmere enjala eyaluma abachina miliyoni nga anazaafa enjala ez'abachina ku mulembe gwa Mao Zedong agamba yattabatte anti bagamba yatta abantu obukadde ngaana yabatanga biki yabateekanga mu kyemba muki mu nsonga ez'enjawulo okutta kwe bagamba nti na wano nga twatandise okunoonyereza enjala esinga eri apolitical not natural famine. Apolitical kyeki ereetodde bya bufuzi enjala esinga etya amawanga walawako ekyali e Somalia mulembe gwa Falayi Diti 993 nga babawa emmere abagundi aba Falayi Diti ne bagenda bagisala emmere ne bagirwanira yonna n'osanga nga yonna eyiisa esinga buli omu n'atwala kyatutte nga naye magye geetabamu okubba emmere so emmere eyali tuuse ku bantu amagye ne gagiremesa ne mufa enjala si lwakuba tewabaddeewo mmere wabula olwokuba waliwo abayingiridde emmere ng'ekigendererwa kyabwe ki anti nabo bagyetaaga abasirikale n'okugitunda UN egibawadde buwi ffe katugibbe tumale tugibaguze tukole ssente nkufuna so kaakati enjala eyo neebanga it's not natural famine wabaddewo abali wiringi obawa emmere naye abantu be batuusizaako be babalumizza enjala olw'ebyobufuzi kyetuyita apolitical famine nkufuna yes kaakati ne Mao Zedong enjala eyajja teyali nti no China tebasobola kulima wabula abantu abasinga labor force esinga bagiteekamu kola byakulwanyisa ne banegirecting emmere bagenda okulowooza okutaasa nga tebakyayinza ng'okulima emmere eyinza oba takiyinza otwala emyaka 3 mu maaso abantu bangi baafa enjala so enjala neebeera ng'eri political kati giant leap forward neegaana bwe yagaana gundi obukulembeze wa Mao Zedong ne buvaawo kati abaddirira ne bagamba tetujja kukola nsobi ziri tulina kusooka kuddayo tugoba abantu enjala eyatta abantu
nasooka baleeta ekika poverty alleviation program nga yeegenderera kugoba njala mu bantu okulaba nti mu myaka 10 eyatandika kumpi yali Amini waafira mu kulembesa around 79 okujja okutuuka 85 nga 10 years development plan yakugoba abantu mu njala nga bakikoze batyo bakikola batya baddira bamemba ba communist party ekibiina nga olaba NRM miliyoni 2 ne babasomesa ne babasindika mu byalo va ku bana ab'NRM ababeera era mbalina ne wano bakoze ebintu bingi naro simanya approach infu balese naro kawanda simanya biki bayina byonna byakugoba bantu kulima kufuna bya bano approach yali infu badira omwana embeerera ne bamukaka agende muleba azaale so nga baali balina kusooka kumufunira musajja ne bakola bye bakoze wa myaka 2 ne bafu bano bo bayagala embeerera olwo bajijja wali egende muleba ezaale ate baki nga basomesa bano bo we baddira enkola nti nno tulese nadis tulese biki baatwala kugabira abantu okay kanso kenve ku nadis kankudire ku PDM kuba yebaddeko successful a bit PDM we bagireeta kugabira bali bagabira baki bantu ba bulijjo ba peasants bagamba bagabira aba bulijjo abanaku tebasooka na kumanya omunaku yaani PDM osanga sejja mwogera mu nabyabufuzi naye nze nali erungujjaawo wa DP w'amaanyi nga yebamu abafuna PDM genda enaggulu olabe abafuna kolola wonna bafuna PDM ekololo nze nakola save ku PDM wano Ngondi mu Lubaga division ne Kampala Central nali ku police ewandege omukyalo mu police nga yafuna PDM naye nga alina saluni ya miliyoni ngana naye yafuna PDM so tebakola save omunkuseere yaani baali balina okusooka okukola n'amanya ni mwavu kati China bo kye baakola ekyawukana na bano tibo basooka ne basindika bamemba ba communist party miliyoni 2 ne bagenda nga basurveyinga provinces zisinga okubaamu obwavu ne bamala zisurveyinga ne bagenda nga basurveyinga abantu abasinga okuba abaavu nga bakozesa ebipimo ebyenjawulo welfare kiki olina mu nju katulayo byolina ofuna kyenkana ki ne bajja nga bazuula abaavu ddala abankuseere kale ne balyoka basindika bamemba miliyoni 2 basindika memba omu mu buli maka ag'omwavu okumala emyaka 2 ng'obeera nabo osula nabo olya nabo baagala emyaka 2 obajje mu bwavu deka mwe musanga n'amawanga China nga basindika Tadwongo basindika gundi Kasule Lumumba Anita Amongo kale ng'ogyeko abali mu bukulembeze naye abalala abaddakawo bonna bonna bafulu figa bajja kwate ne bamusindika fulu figa ne bamutwala ebundi bujjo ebundi masooli kyeyo tuzuddeyo abaavu bwe bati ne bamukwasa amayumba nga 2 eno neeri emyaka 2 twagala oze report obajja otya mu bwavu ate basindika ne bakwalite controller ne bakakasa byokoze omutindo gwo bataddeko yes kakati bwe watuukanga eri ne bamanya ekizibu ekyatte nnyo abantu yali njala genda obayigiza crop rotation obayigiza mixed farming obayigiza buli kimu bamaze obikuyigiriza ne bamanya ekirala ekiyigganya abantu ndwadde genda China basooka kugema ndwadde ziri avoidable mugejo oiki amagumba tebakola exercise ng'omuntu ono bamusindika buli kumacha keera mukola exercise n'abantu yoga usooke mukole kumacha mumale okukola muddukemu mumale mugende mulime onkufuna obayigize we balima karoti we balima ki bwe bakola ki byonna nti mu myezi nga balina ensujju ezikula amangu balina ebiki enjala okigobye mu mwaka nga balimira ddala enjala ebisigadde ne batunda mikyere ne baweza ne batunda ne bamanya tubajje mu ki enjala yeewonye kaakati ne badde ate ku poverty alleviation program ate ya kitundu kati basooka ne banoonya ekizibu ekiriwo nti omuntu asinga kubeerawo nga mulamu tusooke tutaasa enjala nandwadde so kaakati bagenda okutuuka ku polisi ng'eya PDM nti babawa ssente nga gwe bawa ssente alina kyatandikirawo kye yayiga kyakola kyainvestingamu wano be bawa PDM abamu basooka genda kiwoko kubalongoosa aniya ku ssente za PDM ewaffe nze gwe bawa neiba wange mu kyalo olwamuwa akakadde yasibira luwero ko baakamuwa baakamuwa
Kugambye babadde bazibawa. Babadde bafuna. Ebadde successful. Nyizo jiwa nga 60%. Ku bintu program za government endala teziweza na 20 ze babadde bakola. Eno njiwa 60%. Myoga. Tonyumya na kunyumya. So PDM neighbor olwamu wakakadde yafunyawo wa boda emitwalo 3 yajugula mu kitanda na mufaliso. Mkulaba. Emitwalo emirala nga 3 nagenda ekiwoko bamujjanja bamulongoosaniya. Yawona. Yawona. Kati ezasigala ze yayiyisaako naye ng'ate successful business ye. Yatandika kusiika paani. Naye ffe tubeera mu kyalo. Ebyokulya obimanyi breakfast biba byanduulu. Ogenda okugenda essaawa mu kitundu nga tewakyali yadde bamututte mu tawuni asesa wa mitwalo nga 6. Bambi. So yakola. Naye abasinga abafiirwa ssente obulwadde baali balina ebirwadde baziza mu birwadde nabira. Kati China basooka ne bagoba ebyo nga tewali agenda kufuna ssente gavumenti zeebeerese. Gavumenti wayirindi annuma. Wayirindi bamuziyiza babasomesa okuzimba akatandaalo tooyi biki bali bammembe miliyoni 2 be basindika. N'abaana ne badda kakati twagala kugoba bwavu bwa kitundu. Enjala eweddewo emmere weeri. Abantu bali bulungi twagala kati bwavu bwa kitundu. Ne balonda provinces nga 25,000 si provinces balonda provinces nga 25 nga sivamu ebyalo nga 25,000 ebisingiramu ddala awabonaku ne balyoka basindika bammemba kugenda kutereza nguudo kubiriza abantu kulima nguudo kulima nzizi kuzimba nzizi biki ebyo byonna n'amayumba so kutereza kyalo kyonna awamu nga bammemba ba communist party be bakola ebyo. Yes. Ngaba NRM party China nga bakola ebyo basooka yigiriza bano ne bagenda bayigiriza abantu so ne bameka sure nti ebyalo biri bulungi abantu balina security eriyo buli kimu kyonna ennyumba z'obutandalo balina buli kimu ne bamanya obwavu bw'ebyalo. Tuli mu kinaana. Yes. Wano nga tuze tweyongera olwo polisi yatwalanga myaka nga 10. Kaakati tujja tusembera ku polisi ezimaze gobe mu kibya kuva ku Jiang Zemin paka ku Xi Jinping. Xi Jinping yakobya obwavu China. Teri absolutely. Completely. Songa sustainable development goals ga bayi 13 twetaaga manga gonna mu nsama nenaago. Kwani mu America abankusereje bali ne mawanga amalala. America yomo kusere. Bulira ate gendo laba bali new audience abasula ku street. Mbu basulayo kwagala. Ani akulimba capitalism y'abakola ebyo. Capitalism. Kicho ita capitalism y'abakola ebyo. Lwaki tebali kata. Ekata tewali yo bagala sula ku street. Lwaki tebali kata. Mbu mu America bantu bewayo n'agamba nze saagala kandi. Bali mu America yo kekata tebaliyo. Manga g'abawalabu tegaliyo, tebaliyo. Ewa Gaddafi tebaliyo, Gaddafi nga yazimbiranga abantu amayumba. Mbu bano bagamba nze nja mu America abantu mu America tumanyi nga yawolereza ensi. Mbu bayaye buyaye tubimanyi gendo bali. Abantu bali eri banaku ddala batuka biseera bya winter. Bambi bantu bebeevamu ne babasulira ku butundu bajaawo oba ne babaterawo bishelter mwe basula. Balina shelters eziriwo camps we ziri mu America. Yes, right temusobola obafunira amayumba. Temulina welfare system. Eyamwe tesobola kufunira abantu mayumba. Ekogana ne mufunira nyumba n'abeera. Yes. Naye olw'okuba mortgage system capitalism buli omu sasula mortgage yo beera n'enju yo ne batabafaako tebitukwatako oba bali batya. So baavu balina y'abanaku. Yes. So nge China babagoba bonna abantu balina China bazimba amayumba. Kyovala China balina ze bayita ghost cities. Nga bazimba ebibuga kalina empanvu gundi kalina nga 30 naye nga tezirimu n'abasulamu gavumenti yazimba bategekera abantu. Temusobola kukola ebyo abantu ne bafuna basula. So China ne bakola kwekyo. Kaakati we bagamba tugoba obwavu bw'ebyalo. We baamala okumeka sure nti ebyalo kaakati nayo biteredde. Ne balyoka badda ku targeted poverty alleviation. Targeted poverty alleviation. Eno ng'egendereramu mukyala mukadde ono single mother ono bajja banoonya bantu abali vulnerable. Bano bamulekwa bano abo bokka. Eno ate ya achievinga. Era eno yagenderamu n'ebitundu ebyo bayita hard to reach areas waliyo ebyalo mu nsozi ze Tibet eyo. Waggulu nga ono olaba kati ebuduuda. Nga waliyo abantu miliyoni nga 3
baatuuka ne gamba abo tetulina tusobola batuusaako service mu nsozi baasengula miliyoni nga 2.5 ez'abantu ne babazimbira ewantu ewalungi ne babazimbira community settlement zirimu nasale zirimu paaka zirimu biki byonna life eri wali ne bava mu nsozi ne babazeemu ne bakkiriza naye ffe tuli mu kumanya abeebuduuda babajayo ne bagamba okufa n'obutanyagwa gye babateeka waliyo ki bajjajja baffe bali wano nze ndeke ebijja bya jjajja wange bagambye abantu tebeerabira bajjajja baabwe baagaana abamu bakulimba olaba ne Nawolovu yeerabira sayiro y'okutambula ey'abajjajja ng'omuliro gukutte Nawolovu bajjajja be bonna basooba busoobi naye omuliro we gukwata yeerabira sitayiro sanga abeebuduuda ne batasobola kwerabira kati abeebuduuda temwabateerawo bibawa environment ebibasanyusa kuoleka kiri kati yo China baamanya nti abantu bano okulemerayo katubazimbire internet weeri train weeziri parks weeziri buli kimu kyonna ng'oli atunula wali ali mu ggulu teri yadde eri obukadde nga 3 miliyoni 2.5 baazisengula mu nsozi ne babaleeta eri ne babaterawo ebyokukola nti community yammwe eri wano waliwo factories wano waliwo biki bajja kufuna emirimu wali gye baba batwala ebuduuda baali bajja kugyawo emirimu babaterawo kyali kifaanana kye bavaamu baali tebayinza kuba naye nga ekyejjawulo ekiriyo teri gundi basobola okulima teri takakulukuta no baalema okuteekawo enjawulo n'eri kubaffe batugamba nti when you want to show a frog that there exists different water you throw it in hot water ekikere n'okijja mu mazzi g'ekidiba n'okisa mu gaswimming pool kisigala kimanya amazzi gonna geegamu naye ng'oyagala kimanye nti gonna si geegamu kijjo kisuule mu sepiti yagabuguma mu sekendi sijja kubuukamu kijja kumanya amazzi gonna tegafaanagana amazzi gonna tigakubeeramu nti galimba mu mazzi naye gana si mazzi kijja kulaba enjawulo kati abeebuduuda ali olina kubajja mu bwabi obateeka ewalungiko baali badde so China beekyo baakikola abantu ne babasengula ne babateeka ewa ne babazimbira obulungi ne bamaliriza nga China yonna temuli muntu ali awo munkuseere kaakati ate ne babayigiriza bonna skill China bayigiriza abantu bonna nti baddira production n'ebiba byakulwanyisa bagidecentralizinga tuwe tuba tugenda okukola missile abanaakola welding katugabanye ebyalo 2 Buganda ekole kino ejja kukolako kino Ankole ekole kino Busoga bakole kino so bonna ne babeera nga balina contribution bakwatibwako ku kirigenda okufuluma kaakati buli mako gasanga bonna bali productive bafuna ssente we bafuna ssente mu economics tufuna kye tuyita purchasing power ye ability ey'omuntu okuspendinga ssente ku compulsory payments ezimu omusolo amazzi ebiki n'osigazaawo akasente kye bayita disposable income akakasente k'osigazaawo k'okozesa okugula ebyokulya migaati biki kwegamba kwekukola ssente byonna emisoso gye gavumenti negivaawo nga tobanjibwa naye n'osigala n'obusobozi obwetuusaako by'oyagala kye bayita purchasing power nkufunye kaakati ekyo kyekireeta effective demand tibuli mu China omwezi nga gugwako abeerawo ne ssente wano so si kubeera nti ewaka taata omu yaba ne ssente alina badependent saasatu naye China nga ndabanga obusajja obumu bubeerayo ku suuti nga bunaku tebuliiyo obeerawo China sigendangayo ndowooza tebuliiyeyo mu byalo eyo naye babeera mu byalo bipulaninge ate balina bye basobola okukola ebyalo bye byawukanako n'ebyaffe ewaffe osanga omuntu nze nagenda eyo namayinga eyo twali tugenda ku kizinga bakiyita Bubeke Island kyekizinga ekimu ekisinga okuba risk abaliyo goonya siba wali era nga nogendayo okukola research abalala baba bakuwa emitwalo 10 agenda eri bakuwa 18 naye nagenda ku kizinga nensanga abantu abanaku twasulayo omusajja twali tugenda mukolako interview yayingira kiro saawa nga 2 tuteredde mu kayumba omusajja agira okulya emmere ye bw'ati yafumbye ekinyeebwa kye agenda okubikula akagundi wano agire nga mwaguddemu ekikere mu binyeebwa n'akawunga ke wali ffe tutudde kagire ng'alya nga tunyumyanyumyamu tumubuuza ebibuuzo byaffe n'abikula ati nga mwaguddemu ekikere omusajja yatulaga ro teyakkiriza kufiirwa nvaazi yakwata ekikere n'akikombako ati ebinyeebwa nedda kasozi abantu baŋŋamba olimba kati ate nange ontandiseeko wulira ndekyo sokoleke omusajja yakola mwagenda luddawa enamayingo
Bubeke Islands nkulaba omusajja yasikamu ekikere kye musajja nabikule enva nga muguddemu ekikere mu binyeebwa mu binyeebwa omusajja akwata unje ekikere n'akikombako envaaze n'akisuula wali bwe yakisuula wali ne litandika okuwukeera liti erikere n'amaana abuuza owukeera nani nkurumya burumya oba nkukombyeko kinyeebwa kyange yakirewawo nekirango nga omanyi ekikere kigira kiti nga kyepika kivudde nakyo kiraba kivudde wabi kaakali kiteredde kyepika kino sayalaga owukeera nani nkurumya burumi oba nkukombyeko kinyeebwa kyange kiryawo kiwukeera ekikere ate kyo kiramuddamu ki kiryawo kiwukeera ki akikombyeko nva n'akiteeka n'akita aye nga kiraga nti kirumiddwa so ye naddako eyo yembeera abantu gye balimu nti n'okufiirwa ekinyeebwa akiri akiyiwa anti obusaawa zaali mbadde ngendaga nti yali talina wajjamba naye ate okukomba ekikere kino so abantu yeleveeyo gye balimu eyo kati temwamubuuza okombye kyaki oyinza okumubuuza omubuuza nti mbadde mmanyi ekikere kekiguddemu enva tewandizirira n'obusiraamu buyinza okugamba eyo sunna oba eneyaza religion oba kati ye nga ye ate twamubuuza ki munnange twatula obutuuzi ffenna ne tuwuniikirira netuddamu kumubuuza lighting sources kizaakozesa biki byawe netuddamu bibuuzo byaffe project yali sponsored bazungu kulaba standard of living y'abantu era netugifuna yiiyo netumala netunotinga mu comments ti abantu eno webati we babeera tafiirwa kantu buli kaliwo bakeetaaga so kakati eyo level y'abantu so abankuseere gye bali eri bawa kakati China buli muntu asobola okugula olw'okuba bonna bakola wano e Uganda omusajja omu osanga Nudin maka gye twakuyanga taata omu ayina abaana ba muganda we ayina bakizibwe we basenga ne beadaputinga nga family emu abantu nga n'ababako baaviri ne bajja ewuwe naye nga ye yayina faamu wali yayina ki ye breadwinner w'abano bonna osanga amaka galimu abantu 3 ng'ayina ssente ezigula ekintu ali omu oba babiri oba ne maama oba neki abalala bonna bali ku mmase kati osuubira bagenda kugula kyabo kati China kyekyebyao kakati China yo yasobola ekyo batugamba waliwo gye bayita sales law mu economics sales law egamba supply creates its own demand the supply ng'ekintu abakigula bajja kubeerawo so benkareginga nti gwe mu supply kasa population ibeerayo gwe supply ng'ekintu kyonna kijja kufuna abakigula kulaba so kakati abachina we batandika okupromotinga industries ne besanga nga market yaabwe nnene nnyo olw'okuba balina ssente abakola we bali bangi ekyo kyagifuula economic power house tibatandika kukola bintu bantu baabwe bye banaasobola kugula bamaliza kakati beexportinga Uganda buli mawanga emyalo gye China gijjuza ebyamaguzi ebigenda mawanga amalala bali ab'Uganda ne bagamba ndaba ne mu America nina omuntu yandeetera ekintu okuva mu America nga kiriko made in China no abantu bagenda wano ne boonoona ne bagamba nti China ekola fake nali omuntu yandeetera ekintu okuva mu America neŋŋamba mbadde ekintu made in America ebya commodities zigenda mu America eziva China temuzisobola wano quality yaazo omuchina tagoba ssente fenna atumala newogenda ng'oyagala kijiini ky'okuba oluba ne kiyulika akikukolera n'ayagala jiini eŋŋuumu n'eza quality zonna bazikola so tebagoba ssente kaakati bamaliza nga beexportinga mu mawanga mangi gy'okoma okuexportinga bwe tudda ku mercantilism law nti no amawanga resources z'amawanga nti omulina kulirayinga ku resources z'amawanga malala w'oba oyagala okubeera ne reserves ennyingi national income ennyingi oba economic growth tunda bintu osike sente z'abali ozireeta ewammwe mercantilism mwe baviiramu imperialism okujja batukolonizing tibungeezo oyina ettaka teryeyongerako industries weziri weetaaga raw materials so ettaka olw'okuba kuba bagamba nti countries resources are finite not infinite resources z'eggwanga ziggwawo bwe ziba ziggwawo sooka olekezi zo feedinga ku z'abalala genda raw materials zibbe Uganda ozibbe ng'oleeta ewammwe ye mercantilism law so mercantilism yali mercantile era merchant abasuubuzi abagenda ngamba ani yali akiri emabega oyo yagireeta oyo omugezi ki oyo no mercantilism yatandika naye eyagipromoting okusinga ennyo yali
Chamberlain owa Bungereza ye yavaayo n'agamba Bungereza nti ensi yaffe ntono, population yeeyongedde, twetaaga resources, therefore tulina okolonizinga amawanga amalala. So wewavaawo balyoke batuuze Berlin conference ya 1884 okujja okolonizinga amawanga. So naye nga mercantile gundi era yali etegeeza busuubuzi suubula, genda osuubule China, osuubule Gindi, osuubule Gindi, gwe oleete by'osuubudde otunde, oba genda otunde China, otunde wali oleete sente zaabwe. Yes. So ne bavaawo kaakati ne batandika ne resources nazo bazitayiza. Kakati China mu busuubuzi buno obungi yamaliza amawanga mangi ng'egafudde slave yaago, basuubulagana na China. Then ne market yaayo neefuuka ekirala nti America bwe baalaba nti market bagivuganyako n'amawanga ga Europe n'abalala, ate Africa tetusobola byamaguzi bivudde mu America, ebbeeyi yabyo tetugisobola. America okukola essimu emu bweti bajja kupangisa abakugu abagenda okubeera abakugu babasasula mu ssaawa minimum wage. Omukugu omu jja musasula $18 kweyongerayo. State ezenjawulo zirina minimum wage yazo. Kaakati ojja kwesanga ng'abakugu bangi mukozesa sente nnyingi okufulumya ekyamaguzi ekyo. Kati essimu eyo gireeta e Uganda ku bantu ababagaininga ngaki. Omuntu w'e Uganda agenda okugula akagege n'asanga katale ebwayise nga ka 2,000 bulijjo akagula 15 n'atambula paka Kawempe. Ano yinje banaamusalirako ku 5 at least alinnyawo olukumi. So kati omuntu abagaininga tasobola commodities munna Uganda bwe bamugamba ekintu kyeyongeddemu ebisatu at least alinnyawo olukumi n'agenda gye banaakyongeramu ebisatu adde naye nga takiguze tebamusedde. Yes, bagainingi yaabwe eri waggulu nnyo babagaininga. Baafuuka bayingi. Deeta commodity y'Omumerika nti eno essimu Itel ya $25,000 nti Apple ya $1,000,000 olaba abanakigula. So kati tumaliza commodity za America tetuzigula, China neeyingirawo. Negamba ffe weetuli katuzibakolere. Mwagala zitya. Kakati America weekimanya neemanya nti tufunye tutya mu China. Tuddire multinational corporations Apple zaani zonna mukole endagaano ne China bagende bikole bweri ewali labor force gye bifulumira ku sente ento bimale bitundibwa mu mawanga nga still America mwe mufunamu eno. Ne bateeka multinational corporation amakampuni gali e China aga America. Kyova olaba abadde awo ne bagamba nti America bagenda okulwana ne China, bagenda bamanyi nabo ekiri eri. Bafiirirwa wamu kuba China kasa yasaawo enkola eya open policy ne bava ku closed economy ne badda ku open economy. Closed economy China North Korea baali tebakiza nga baganya okutundira mu ggwanga, tebaga kusobolagana nnyo n'amawanga malala. Ne bakizuula nti ekyo tekikola. We tuba twagala okugaggala tulina okusobolagana n'amawanga ne bateekawo open economy. China ne batandika ne bakkiriza n'amakampuni okuva eri gajje ga investinge mu China. China neefuukirawo ekizibu. Kati ekigireetedde okuba ey'enjawulo kati abakulembeze bonna badduka. Buli omu adduka wali. Yes, lwaki? Omusajja atambula ne swaga Xi Jinping. Yes, atambula akaga. N'agamba Trump baŋŋambye zooliwa. Yamanya amateeka g'ebyenfuna. Ebyenfuna batugamba nti he who has gold makes the ring. Alina gold yakola empeta. He who has a pipe makes the tune. Zayina wano nze nsobola okuyimba nga njina oba tugina tusobola. Kaakati China bayina ki? Bayina gold be bakola ring lwaki? Mu economics batugamba nti the economic substructure controls the political superstructure. Ka sector omuntu ayina ebyenfuna akontrolinga ebyobufuzi. Kyovola abahamu wano bakontrolinga. Hamu alagira ekintu ekiba. Hamu alagira ekintu kesisi ebaluyirika bonna ne bayiika. Taata obadde ogamba ki? Obadde ogamba ki? Mwala tukole ate kati ffe twagala kutunako. Economic substructure controls the political superstructure. Nga olaba omutima we gukontrolinga omubiri. Ayina ebyenfuna akontrolinga ebyobufuzi. Ekyo bale nakuleeta amongo kamuleke. Wanawulidde bagamba engeri yabadde ne ssente nnyingi. Nagambye amongo yali mulwanyi. Yali amanyiwe bakozesa ssente. So kaakati China ekontrolinze ebyenfuna. Era abasinga tutunula GDP. Nti America ekyasinga ku GDP ya China. Naye we tutunulira PPP, purchasing power parity, China ate eri waggulu. Purchasing power parity. Ate yo yeriwa. So tusobola okutunulira
tinudi mpa GDP ne PPP. GDP is gross domestic product. Yeriwa. Tutunuulira nti eggwanga byamagu oba mu economics tukidefining nga money value of all goods and services produced within the geographical boundaries of the nation in a given period of time. Money value y'ebintu byonna ebibadde produced mu ggwanga mu mwaka nga tubitunuulidde mu nsimbi. Tinudi ni wafulumya kasooli yenkana ki nti tani west zivaamu mmeka nti west ye GDP. Njibamuke n'afulumya taaba. Yes. Tanyana. Ne tujja nga tugata ebyo byonna ne tufuna GDP. Naye GDP emisleading nti ojja kwesanga Uganda nga GDP eri waggulu nga naye percentage esinga Sudiru na Hamu. Sudiru, MTN, biki. Naye purchasing power tutunuulira abantu buli omu agula ki. Wagamba purchasing power involving individual. Obusobozi bwo sente z'ofuna osobola kugula ki. Ekitegeeza tutunuulira kino munnayuganda kati mbuku purchasing power China esinga America. Yes. Luddawa naawe. America asingika. Purchasing power nga tutunuulira purchasing power parity. China ebeera waggulu ku America. Purchasing power tutunuulira kye bayita real GDP, si nominal GDP. Nominal GDP ya GDP nga tugibalidde mu ssente. Nti Uganda GDP tulina trillions meka 7.2. Real GDP tutunuulira naye trillions ezo 7.2 zisobola kugula byamaguzi ki. Kuba musobola okubeera ne ssente nga GDP yeeyongedde naye nga yeeyongedde lwaki olw'okuba inflation. Tuwe mwalinga mutunda enkota y'ettooke ebbeeyi yali erinnye Krisimansi bano ne balinyisa bbeeyi enkota y'ettooke ebadde yakanaana ya $200. So emugatta omulaba nti GDP ekuze naye ng'ekyemu ku kyagyongera baali basedde nnyo abaguzi. So kaakati real GDP esobola okugyawo ebyo byonna. Tutunuulira n'odiini olunaku ofuna ssente mmeka nti $200. Bintu ki by'osobola okugula mu $200? Wano w'ojogera oli awulira kinene naye tuuka katale ojja gulako ekyenyanja tutemeretemere $200 gigula ki oddayo nakyeka. Oyinza omayiza nga obuntu bw'olina tokkiriza nti ebirijjo. So ffe tutunuulira byamaguzi byenkana nga tugamba nti omugaati gwa 5 osigaza mmeka awo? Gumu 5. Ekyennyanja kiro ya sukaali nti ya 4,000. ogwo omutwalo guvuddewo. Ogenda okulako ekyennyanja nga wakalidde ddo olina nakuba bakwongereyo. Ekyennyanja tolina kugula mu binene. Olina kugula kitono. So ekitegeeza nti ssente yadde nnyingi naye tezirina value. Nyingi naye value w'otunula ebintu bye zigula bitono. Kaakati wano bo we tutunulira nti kye basobola kugula ki, individual asobola kugula ki, weesanga basinga America. So wekidda ku market China eba esinga bali. Kati bonna balina okuvunnamira akatale ka China. Bonna balina okukavunnamira. Kyova olaba America yavuddeyo gyebageyininge n'asaba Elon Musk n'asaba CEO aba Apple baani bonna n'akatale bakeetaaga ne baforce ya China. Fenno bannaffe eno Banurudini gye tubeera eno ku bbala baŋŋamba Trump yali agenze China kulabula Xi Jinping. Amulabule ki? Siddamu kukulaba mu lutalo lwa Iran. Gaddi we yamulabula n'aluvaamu. Togeza era tokiddira bwe nkukuba teweekwasa. Baba balaakinga okumanya Gaddi we yamulabula nti yava eno mugamba nkukyalidde mu bulungi naye njagala nkomewo wano ng'okimanyi saagala kuva wali nzire kukuba ggwe. Trump aboggodde. America yabikola naye baabikola dda. Tebikyasoboka. Ebyo baabikolako naye nti lwe lwali olukyala. Tebakikulimba. Tekisoboka. Si bwe kyali. Agenza okuboggola. Nudini ogenza okuboggola. Ogenza okuboggolera omusajja oli Semaka. Oyagala omuboggolere. Ogenza wakwezi. Naye nova eno ne neibawo n'omutwala n'okimayo ne kizibwewo bonna bajja kuboggola ki. Ogenza kwoggola Jinping Elon Musk ali kuli. Olese bagundi bonna bannagagga aba Apple gwagenza okuboggola. Kampani zaffe tujja zitwala. Gwagenza okuboggola gwogenza. Anti ayinza okujja ne kampani nja zitwala. Mugenza okuboggola omaze okuyitako ne South Korea omanye mwe kiki mwagala we n'abantu okuteesa ne Jinping. Gundi yayitayo gundi Secretary of Treasury. Owa America. Yasooka South Korea. Then Prime Minister is it Rika Kiyanga no Vice President wa Jinping. Oba ina Prime Minister. Naye n'abeera ne Vice Premier. Vice wa Prime Minister. Ne bagenda nabo ne bamiitinga e South Korea.
ne boogera so yasooka na kuyita mu mawanga agamuwulira mu Japan bandi bonna mwe biki bye mwagala wengende wakitwogereko oyo yagamba yagenda okuboggola batulule okukyala kwaliyo ndooza lwali lwakuna na lwakutaano olwokubiri Secretary of Treasury Basent yali South Korea ne batuula ne ba meeting nave Japan na meeting omukyala Prime Minister najje South Korea ne ba meeting ne Vice Premier wa China ne boogera ku byokugira oyo yazze okuboggola so bo bamanyi nti nno twetaaga eggwanga kuba ebyenfuna bamanyi nti nno byebifuga ebyobufuzi kasozi yes essaawa eno United States of America and the Republic of China ani asinga okwetaaga munne nja kukugamba singa kibeerawo nti mpabba nsaliraawo US ajja kwetaaga China mpa lwaki nti US ajja kwetaaga okapitalizinga katale ke China bamugulako ebintu bingi ate ne China ne supplyinga US ebintu ebiwerako so nga ate policy ya US export zaayo zaali ntono mu mawanga gano amanaku China asobola okutunda Zimbabwe atunda America ne muwate muguze nga mumutaddeko nati ekirala America enkolagana ye ne China ebadde mbi nnyo mu sanctions China nekulaga nti wewa mutaddeko sanction tutunda mu Zimbabwe tutunda buli ewamwe tetujja kuleeta bamaze mwemwe juludde mugambye katumulumbe tuteseganye mwamuteekako sanctions nakulaga nti ali independent okuwa America ya sanctioningako China ebikamba Trump nga yakajja mu bukulembeze yateekawo gundi triple digits gundi tariffs kino teri kusula n'amakampuni aganaasuubulaga primary ne secondary sanctions basadde ku China primary sanctions titubaninze Boeing teri kuguza spare parts China n'abaana ne bagamba nti ndeggwanga eddala erinaakukuta ne ligula products za Boeing ne muzitwale China namwe tubataddeko sanctions secondary sanctions China n'ebigumira ebyo byonna n'ekola ebyayo n'ekulaga nti edominating akatale West Africa buli wamu China emaze etaddewo Belt and Road Initiative batunda mu mawanga ga Caucasus gonnaawo batundayo America temutunda bamaze amawanga ga Europe omanyi ba president ba Europe oba ba heads of state ababadde China owe Germany abaddeyo owe Spain abaddeyo n'abalala bonna kakati beevuya China unuki kyenkulaze nti nno ye yasooka n'alwana ku byenfuna barasha baale mu challenging America obutuufu nga bagichallenginga mu bya kijaasi na bya bwengula n'ebyo bya mu ntale bali mu technology na kulwana mawanga China ye n'asirika China tayagala nnyo bya lutalo ye n'asala wadde ku byenfuna kati essaawa eno amawanga gonna gayayanira akatale ke China gayayanira cheap labor force ye China gayayanira resources nga rare earth minerals China ye kyateguya economic substructure controlling superstructure kakati ne Putin alina tanka alina buli kimu naye amalirizaawo se wa Xi Jinping lwaki naye byafuna nti Putin olwalumba Ukraine baateeka sanctions ku Russia ezitabangawo we baateeka sanctions olw'okuba Abachina bino byonna ndowooza alabye n'enkyala gye bakyaddeyo bayaniriza Putin kitalo butalo okusinga bye bayaniriza Trump lwaki Putin bamwaniriza kiva ku mutima nga bamwagalira ddala Trump bamwaniriza makwekansaamu baagala byanfuna so sinti bamwagala ku China bawala na America ekigenze nalaba Trump ng'akyaddeyo ne bamuyisa mu bwana bano obugirani bakola biki bwe yali amubuuza yamubuuliza eri ono bwe yazze n'amusembereza ddala wano muganda ne bamukubira n'eguni ne bamukubira n'emizinga ne bakola buli kimu ne badesigninga wona wolaba gundi eno great people's hall hall eri gye bazimba abasajja basimba great people's hall ng'ate gundi yakizimba baali baselebratinga myaka 10 bukyanga ogundi Civil Weggwa kwa Civil Weggwa mwana mu mwende no bagizimba mu 59 naye bazimbe ogate bisawe byaffe 3.5 ebyawa ebyomupiira okuweza great people's hall awo we bakyaliza abantu ku Tiananmen Square wolaba we bakyaliza Trump ne babeera ne we bakyaliza Putin eyo bazimba ekizimbe ekyo kiwezaako yiika obuwanvu yiika 3.5 ndalabyeko nga bagamba nti
ate alinayo amaka ag'enjawulo. Nedda ago si maka ga pulezidenti. Wabula eno gundi yagizimba Mao Zedong. Yasuubiza abantu bagiyita baziti Jiani province. N'abagamba enakwata obukulembeze. Njagala okumaintaininga unity. Nja kuzimba ekifo ekikuŋŋaanya abantu bonna. Era otwa gundi Great People's Hall. Buli province ya China einako office. So kifo kinene kakati we ba meeting era abakulembeze nga olawo wano tunagamba oba Serena Resort oba Munyonyo kyekyawo. So naye wotula we bakidesigninze ku Putin onyenyo omutwe. Ba designinze bulungi okusinga ku Trump. So ekitegeeza nti no Putin bamwagala ku mutima okusinga Trump gwe baagalako ebyenfuna. Kakati nkulaze nti we baateekawo sanction bbiri nga bataddeko sanction bbiri we balumbira Ukraine 2022. Abachina bagamba ejjogo lya Amerika lyatutama. Basalawo ne bagamba buli kya anti muganye ebyamaguzi bya Russia okugenda ewammwe. Byonna ebiri mu supermarket buli wamu byonna baabigula mu nnaku nga bikalidde. Baani abagula? Abachina. Solidarity ne Putin ne Russia. Baagula buli byamaguzi nti no Russia ni made ne babimala katala nti muganye obigula. Feka tubigule bye babadde batunde wammwe kabijje China. So trade yeyongera nnyo oluvannyuma lw'okuteeka sanctions ku China. Ti mu 2025 obusobozi wakati wa China ne Russia yakola amagoba ga bilioni 228 eza dola mu kusobolagana ne China. Ebyamaguzi byonna bye baali batunda mawanga ga Europe n'Amerika byonna byadda China. N'ebigula ne bimalawo. Babigula. Kugambya ate bweyonga bilioni 228 225 ate nga 224 baagula nnyo n'okusinga 225 olw'okuba sanction zaali zikyali fresh ng'embiranye kati ogedde ku sanctions n'ozijukiza nva kukeberawo nga Abangereza amu banyiivu anti yo prime minister yakkiriza batradinge ne Russia ku gas. So prime minister Trump ngamba Bungereza nga yo nga bagamba. Okay, naye alabika yakiriza naye nga Trump ye yateekawo weyiva eyo nti baali baddira amawanga gonna aga European Union baani bonna teri kugula mafuta ga Russia. Trump walabye nga Iran yesibye Strait of Hormuz nga amafuta supply ntono nnyo n'amanya kigenda kwedomola mu Amerika. Lwaki? Tibabungeesa bagenda okutandika okulwanira amafuta amatono gano gonna n'amawanga amalala. N'asaawo n'agamba katukkiriza amawanga gonna tezikyali sanction muli baddembe okugula amafuta ga Russia. Kaakati yajongeddeyo n'omwezi omulala. Kaakati bali bo bagamba babungereza European Union nti wokkiriza tugula age Russia obeera ate ng'afiweringa olutalo lw'e Ukraine. Ayamba Russia efune ssente kuba Ukraine. So nga ffe ekigendera kyaffe kyakunafuya Russia eve mu lutalo lw'e Ukraine. Naye gwe kaakati Iran yeekutwalidde obudde. Faato olekeredde ekigendera kyaffe kya Ukraine kyekibaleetedde obutakkaanya. So kaakati ku trade eyo eriwo ne kibeera nti no Putin naye yeeguyaani China. Kyovola abadde alina okugenda. Kaakati ng'ovudde ku ekyo tudde ku kyamafuta. Amafuta ga Russia ge yali eguza Europe awo Nord Stream pipelines ezisinga eziyita mu Ukraine eziyita eno mu Baltic Sea newa yonna nga zigenda mu Europe. Ukraine ezimu yazikuba enda ne basabotaginga amawanga manene gasala ku mafuta. Russia China neeyingirawo. Kati China yeegula amafuta agasinga obungi age Russia. Still Putin yeetaaga Jinping. Ani ne mudiruza mubaddemu oil pipeline. Oil pipeline era bikatewedde. Bagita Power Siberian 2. Siberia pipeline. Pipeline ene evira mu Siberia negenda eyita eno nga ku border ku Japan neja neeyingira neeyita mu Mongolia kilometers nga 13,600 zeetambula. Russia ne China tebeeri wala nnyo. Obalina we basharingira border. Ne Russia nene. Okuva mu bitundu ebimu ebye Russia okutuuka okugeza Lenin bamusibira komera baliyita Sheshinskoye mu Siberia ne bamujje Moscow paka Siberia nga San Nicolas yakyaliko. Naye ekomera lye bamusibiramu nga liri mu kilometers 805 okutuuka ku railway line eri okumpi. Kilometer 805 okutuuka ku railway line. Nga bakusibira eyo komera sintino bakusibira wabula bakusuula ku kaalo nova mu nsi. Kaliko abatuuze nga 3 okutambula okutuuka ku railway line eri okumpi kilometer 805. Kuvanga Busia noyite Kampala ogende mu Arua. Ddala. Eyo nga gye babasibira. Tebatawana bateeka mu komera bo bakutwala butwazi ne bakusuula eyo. N'obeerayo emyaka paka lwe bali kukima. So Russia nene nnyo.
sinene kakati okuva mu bitundu ebimu Siberia okutuuka China bayita mu Mongolia wanene pipeline nene naye pipeline bagizimba ya mulembe kakati nga bw'okinyonnyodde tuli ku mulembe ogulaga nti kubanga Trump yakyaladde China omulundi guli ogwasooka yali 2017 era omu ku muwandiisi agambye nti China yali egezaako kulwana kulaga America tuli equal. Tuli equal. Yes. That is 2017. Agambye nti luno olukyala China bade China kyeyetaaga kulaga America yakitegeera ntono musajja munne bamulikogonaizinga era kyovola abangi wadde bajja bakugamba nti ate threat esinga obunene yeyaani ya China kuba China ebbanga lyamala ng'esituse teyeetaba mu ntalo nga bano bo beenyigira mu ntalo China yo ng'ekola gwa kukola tebadde mu ntalo America oli mu Afghanistan oli wa Russia oli eno China yeekula bazimba byanfuna byabwe bagenda okutuuka okujjukira ng'abasajja bali strong economically ne badde ate ne mu byokulwanyisa nga military era bali strong kaakati oli wakwenkana mu by'ekijaasi mu byenfuna ng'akuli bubi ate ebivuzibu bwa America ebyenfuna bya America biri dominated nnyo n'abagagga bagamba abantu abali mu America abasinga bagagga abasinga bane bane Uganda bagenda bagaggawala kisinzira bugagga kiwe mwogera bavu bali bubi waliwo kye bayita relative poverty nti omugagga w'ennansana anansana sinedda kangambe omugagga we katundu kyaka nga kumpi wano ewalako katundu akalinga Siraamu bakagete nnyo kalugambe oweerungujja mu Kimombasa nga ye mugagga waayo osobola okumutwala ekigo n'abeera nga ye munkuseere mu mujju nga alina akaduuka n'atuuka ekigo n'akwata ku ttama bw'ati ngeri ye munkuseere abeera mwavu naye ng'ate wadde eri mugagga so kakati abasinga abava mu America abasinga bajja Uganda baba bagagga kufu naye ngeri ennaku ebatta ngeri ennaku ebaluma sigambye nti ebaluma naye abamu kale si nnaku ebaluma naye nga essente bakola na kuwatanya we babeera eri balwana bulwanyi cost of living eri waggulu nnyo n'otwalisiyo ebintu bye baspendingako abantu abali e Bungereza ate wano weesanga tuli bulungi nina mukwano gwange ali US yatwala maama we e US okukyala n'alwala erinnya erisooka ne bagenda bali mukuula n'alwala eryokubiri maama yagamba mu nsi e Uganda sigenda kusaba abaana bange ku kazito erinnyo nga lya bbeeyi olikuula ng'akomyewo e Uganda emitwalo gye biri mu kitundu balikuula mu America oyinza okusaasanya miliyoni ng'emu 6 abali eyo bajja tubuulira naye nagamba kendwadde eryokubiri kube n'aba baspendinga yalaba abaana nga sente ziggwawo kikikukuula linnyo kati babeerayo nga bakola naye nga cost of living eri waggulu era abasinga abo abasama bagenda okulya bamala kusonda ssente ebbanga eriwe azigwira bugwizi naga kati nkuŋŋaanyiza n'alyoka wajja Uganda ne tukubagana olwaki tikakati aze mu Kimombasa omwavu w'ekigo aze ekimombasa abudde omwavu w'ekkololo najja mu Kimombasa ali nateete yeeyagala okufa tuba tumukubira nduulu sajja muka so kakati weekityo naye ate China yo kyeyina nti bo abagagga gye bali babiliyoneya naye ate n'abaavu si baavu nnyo oba waliwo kye bayita equity not equality equity not equality equity is fairness okunyonya abantu abasinga bagamba twagala equality eba erimba equity kye twetaaga equality oddira n'udini oli muwanvu n'obeera n'akaana kaako emyaka 2 mwena mwagala kulingiza ku luguudo kaakati kye bayita gundi equality ojja kwagala n'akaana kakubeere ku level yo mwenna nga mulengera ku n'akaana kagambe ffenna twenkana ne taata muba mwerimba muba mwenkana bw'okasitudde so nga ate equity akaana ati sikateerewo akameeza ko keeyimiririre oŋambye equity ne equality equality olya akuteera n'akusula n'agamba ffenna twenkana nkulaba ffenna tuli equal naye nga mu mazima amatuufu temuli ikono yakukwatiridde so nga equity buli omu muyambe atinsi buli omu abeere nga asobola okulengerayo ku lulwe n'oli asobola okulengera mwena atinsi ne mu maintaininga level eyo so kakati China bagezaako maintaininga level nti abantu bonna atinsi nga bali bulungiko
abagagga babeeremu naye n'abaana abalanga bali bulungiko kati kyekiyamba ku China. So kati kyenkulaga nti no China ekigireetedde ekyo baateekawo ebyenfuna ne babitereeza amawanga mangi gonna gabeeguya olw'ekyo. Tuwunzike nga tugamba nti right now China imagines nga supreme superpower bonna okubanga baddukira wuwe sayinisi ziraga however much nti ekyo kino ky'oba superpower abantu bagenda ne balowooza nti nno kiringa omuntu alumiddwa olubuto nti enkyazaala oba superpower kisobola n'okutwala emyaka 2 emirala nga mukyalwanagana superpower omu okujja oba okumenyawo omulala. So obubone obubeerawo nga bweraga nti onajja naye ne kitwala ebbanga oli okutuuka okulegera dda sayini nti weekends ono n'ateking over. So kaakati America superpower era akyali naye obubone obukulaga nti biswinginga tu China eri mu east eri mu west eri mu ki eri mu east nti ebintu bitandise okwerereka nga biraga east. Yes, ekitegeeza nti eneefuuse focal point. Hitler kye yali atwala Hitler yali yeetwa ekyabayisa ba access power nti baayagala nti no baali bakikola mbu Rome Berlin Tokyo access ye layini esalamu oba mu ssaako. So kaakati nga bagamba nti ensonga zonna zirina kwetooloolera Berlin okuva Tokyo okuva Rome buli nsonga yonna Berlin erina ogibaamu entabiro kwe kwetaba access power. Kaakati ne China efuuse access power nti buli mukulembeze yenna alina okujja China. Sooka tune movement y'abakulembeze bameka abagenze wa Stama mu myaka ng'ebiri ab'amaanyi owa Bungereza wane Bungereza bameka si be bangi ne wa Putin si be bangi nnyo abagenze oli asobola okubeerawo nga tagenze nnyo wa bae kiki Prince Gondi King yagenzeeyo King ani wa Bungereza ate waawa asinga kuba King wa Trump yes naye mbadde nkyali ku Putin wa Putin wa Putin si be bangi nti abakulembeze abagenda yenyo eggwanga ligansobola okubeerawo naye mbasigenze n'ebiki wa Trump ng'oggyeko kaakati King agendayo n'abaana ababungereza ne Isirayiri si be bali awo ennyo nti no nti ensi ziri awo zifa genda wa America nti abakulembeze abangi ennyo weewaawo nga bangi era bagenda kuba bamodi babeerayo n'abalala naye ekyewuunyisa abagenzeyo nga bazze naki kuba modi ajja kugenda ng'agenzeeyo kusabiriza America naye ono China bagenda nga balina kye beeguye China kye baagala okugyayo. Sanchez Pedro owa Spain abadde China ne bamuvugirirako ne mu mmotoka ya China ey'amasannyalaze n'agiwulira yeekeetalayo emirundi ng'ena mu myaka kumpi 3 naye nga Spain ekigitwala ekiki yeeguye akatale keeyo ne China lwakuba nnyinza okuswitchinga nimanyala kuza Spain ngeringa ekyetaaga nnyo yeringa egaana n'omukago gwa Europe tegwetaaga nnyo kiri awo bakoye eringa erimu interested in China amawanga kaakati gagenda okudda ku kwesalirawo okuli independent bakoye embeera eyo ebaddewo nti no buli mawanga gonna balina collective effort eyo bagikoye balabye ebizibu ebivuddemu nti America emaliza nga ate imperialism gye bakola ku mawanga tebatandise gikola ku mawanga gaaki ga Europe banne yes so kaakati baagala okubeera independent abantu bayo baga nti kyekiseera police zaffe kuba amawanga ago America weerudde ng'efugira amawanga kwe kulaga omulala nga Villian ye mubi Soviet Union be babi China abakomunisi be babi naye kaakati abantu bakyerabiddewo nti ate ono ayina enjawulo ku bano China teyagala tukolonizinga tetwagala mu mukago China tetuteekako tariffs tekola buli kimu ate nazituteekako kaakati independent abantu beerowooleza balaba ne beesalirawo nogamba naye nkolagana eno ya kikaaki Iran America kiri kityaye kati Iran America Trump yaganye yayongezaayo olwokubiri jo yabadde wakuba Iran naye abakulembeze b'amawanga 3 Salman Gondi Hassan owa Qatar n'owa UAE ne bamugamba Abawarabu bamugambye mbu atusooke tuweeyo diplomacy bavudde ku kibabadde Trump yagambye saagala nkootinga abantu abamu bagamba ndi anti-American naye ng'ate sijja kuddira kapa ngiyite engo nsanyusa abeddira kapa tinaffe engo kapa yaffe agigezezza Trump yagambye ensonga eyamutuusizaawo nti baamusabye nti
tuweeyo diplomasi omwaganya sookoleka enteeseganya era n'abawaddeyo ennaku endala 3 mu nnaku 3 diplomasi kyeyinza okubeerawo mu nnaku 3 ng'olwedde baali terigenda mu maaso olwedde ceasefire baakirangiranga maaso ogwokuna omwezi guweze enteeseganya ziganye mu nnaku 3 enteeseganya kyezigenda okubeerawo agenda kubanga Yesu eyafa mu nnaku 3 n'azimba yeekaalu anti yagamba ndimenya yeekaalu n'engizimbira mu nnaku 3 Trump naye agenda kubanga Yesu mu nnaku 3 akole ebitasoboka twalaba ebifaananyi bye ng'alinga Yesu nedda mbadde nkuwa nti Yesu ye yatugamba nti yakisobola anti kati naye already yakulaga dda sayini yayambaladde ebijoowo ekyo kinkize nkirese naye Yesu bwe yakirese nze wabula mbadde nkulaga nti kyeyagambye nti kuwa diplomasi yabadde alimba mu nnaku 3 temusobola kutuuka kyabadde ekituufu kyabadde ki yes kati ensonga endala gye yawadde gye nnyinza okulabamu amakulu yagambye nti UAE yagambye nti nedda olutalo we lubeerawo nze mbonaabona ekyo kyonna kirabye so woolaba ng'ensonga ntuufu Trump aba yagambye nti katuleme kukuba kuba wano we balagira project freedom destroy ebbiri zaafuutuka ku myalo gya UAE zijje ziwaguze Strait of Hormuz zidde mu Gulf of Oman naye ekyali wali Iran olwamanya nti gye bavudde bajje bawaguze mu blockade yange yakubirawo Fujairah refinery nakubirawo mu UAE nakubirawo ebirala so ekitegeeza yakulaga nti omuntu yenna ekinankuba oba ekinkolako obulabe gye kifubuka awo obuddamu onankuba so kati UAE neemanya nti Isirayiri yatuwadde Iron Dome zituyambyeko naye omusajja atulaze nti no bali yadde balumbye bali mazzi akubaffe nebakimanyirayo tuddamu obulumbaganyi era atuddamu bupya kuba Amerika esobola okukozesa amaato gaayo agali awo ku mazzi weegali mangi nekola obulumbaganyi ng'era bwe yakola mu kusooka n'okuba Iran naye wonoomala okukuba ekigenda okuddira Iran nga naye asumuludde kinaaba ki mpulidde Iran yeeweranga egamba nti okukuba mugenda kukuba ne mwetegekere surprise zombadde mutalabangako mwalaba surprise luli kati nga nawe muteekateeka okukuba linda zino ate empya tugenda kusaba okulula obukodyo obupya mujja kwewuunya ensi ekyo kituufu nti Amerika balina obusobola okugizinduukiriza Iran ne bagikuba bubi nnyo anti byonna eyo option zonna zo woogikuba obubi ennyo ma ya retaliation ejja kuba mbi nnyo kuba kaakati Iran baakuba ebifo ebisinga ebyamaje ebyaki kaakati mugenda kukuba biki ebyo ekitegeeza mugenda kukuba amabibiro gonna ge balina kumpi 98 aga natural gas n'agaki mugenda gakuba we munaagakuba ne gakka ku ttaka Iran ekulazeko nti we munkuba nkuba interest za mwenda Iran agenda kutandikira ku desalination plant Saudi Arabia Israel ne chi yonna wozi kubira desalination plant tujja kulaba abe Saudi Arabia nga baddukira e Uganda ne mawanga amalala abanga gali tegayina mazzi nga gana agaffe amazzi gaabwe ga munnyo so desalination plant ze zibayamba naye wotula desalination plant weefaanana kintu gaggadde amazzi g'ennyanja bagagira ne bagas purifying and process ne bajjamu omunnyo ate omunnyo ne baguyiwa ne bakola amazzi kaakati woogikubira amazzi g'okunywa nnyonta mugenda kunywaki mwenge gwe gunaanyigawo gaapu amazzi necessity so yabagamba kati Iran agamba kyonna kye mukola muninde ebimaintaining obulamu ewange nange wembize wammwe ate nga bakimanyi bulungi nti defense systems zayo baaziraba nti Iran eziyisaamu so that's a mutual assured attack emunkuba nange nina obusobozi so waggulawo olutalo kaakati omanya Fujairah omanya ebyasigalira byonna amabibiro ebiki byonna bagenda kubikuba teri muwalabu ayinza kukkiriza kudda mu ebyo bintu bya kisonga gwa Amerika eri tokubwa olw'okuba interest zo wogamba okudda ku mazzi Iran balina obusobozi kubeera blockade ya Amerika bagiteeka mu distance bave mu range ya missile za Iran ezisooka blockade teri ku coast ya Iran era kyovala abantu bagamba amaato agamu ga invadinga blockade eryato lya Malaysia blockade yatandika nga liri ku myalo gye Iran oba yali ku Bandar Abbas omwalo kaakati wayita ennaku ndowooza wiiki 3 baliraba lisa Strait of Malacca wakati wa Malaysia ne Indonesia ligenda nogamba kaakati eryato eryali wali lyayise amaato agamu geesolusa ne gayitawo olwaki blockade eri wala nabo bagiteeka wala webamanyi nti no missile za Iran ezisooka tesobola tutuukako mangu
kati genyiganyigawo so nabo bamanyi nti Iran esobola okukuba amaato gaabwe agali awo wetulonkinga olutalo kati ekibalo kinene nnyo naye nga Trump yagambye nti nno yayongezayo olwabano okumusaba na diplomacy ekyabano okumusaba kituufu na diplomacy naye nabo bakyalina weakness nga America olaba Pentagon report gye baweerezaayo gye babadde gundi Hegesi yabadde ali bugundi agenda mu appropriation committee House of Representative budget ki gye bawa Department of Defense wabaddewo wali enkaayana nga bo CIA gamba damage America zefunye ziri mu 29 billion nga no bagamba nti antono nnyo ekyo ekibaviirako enkaayana eziri awo ekirala Pentagon neefayo negamba tinedda tetuganye ebyokulwanyisa byaffe ze bayise high end weapons high end weapons byebyokulwanyisa ebyomulembe kyodirectinga wano kola bwoti ebisinga byaggwawo mu nnaku omukaaga ez'olutalo yes bagende basome ebisinga byaggwawo mu nnaku omukaaga naye tulinayo ebyokulwanyisa ebirala ebisobola okukola tetuli bubi tulinayo ebirala naye tutunulira ebirala bisobola mu lutalo luno biri effective bulungi nga high end alemeddwa high end kuba ebirala bye balina mu zigundi missile spike balinayo zanyenda ezisobola okukola naye ezisinga ze basigaza missile abantu kye bagamba gwogamba America tekyalina byakola bakyabirina naye waliwo ebyokulwanyisa ebimu ebitaba appropriate ebitali effective nga biri kaakati ebyokulwanyisa bye balina ebirala balina bingi stock ze bayita air to air missile ennyonyi eri mu bbanga ekuba yagundi olutalo lwa Iran teyina nnyonyi yo yesigalidde waka so air to air tojja zikozesa kuba teri ali mu air ebyo mulina bikosa nga mulwana na China eyina air force ennene na Russia oba na Israeli nga air to then kakati air to surface nazo bakyaziina missile air to surface baziteeka ku nnyonyi F-35 F-16 nejja nesemberanga katugeze Uganda mwaga kuba ekisaawe ky'Ehoima n'ekiwa mulina okusemberako okumpi embaale n'ate missile ezimu range ebeera nnene nga tezijja kutuuka yingini ebeera emaze so mulina okusemberako munda mu Uganda mukube of which defense system za Iran ziba zijja kukuba kati air to surface ne zibeera ng'olumu zizibuwala bwe munaaba bazikozesa olina kudda Kakamega e Kenya n'okuba woona okuba ojja kukoma ku biri mu central wano oyinza obutama target ekulema woona ogamba osembere oyingireko nga ebusiya defense system za Uganda zikuba kakati air to surface America bazirina missile naye zirika akabuuza tojja kukuba bitundu biri eri egundi province eziri ewala East Azerbaijan tojja zikuba kakati ezo limitations za America zirina okuba olutalo obuzibu buli awo kyovola nti Trump olwalookinga gundi Daka Eagle hypersonic missile n'ayagala luddemu olutalo lukaabe bagezese hypersonic yaabwe kuba eyina obusobozi n'owegisimbula Isirayiri esobola okutuuka n'ekubako mu Iran range nneneko Tomahawk ozikuba nga oli mu kilometers 3 mu nnyanja ne zikuba kilometers endala nga 5 so sobola okuba ewala naye zaggwawo mulina kola mpya kati Trump olutalo luba lukaluba sikakodi America enzo okuggwako ebyo okulwanyisa tebisobola kuggwawo naye batunuulira future wars osobola okwemalako nudini wali baddeko mu kiseera olinda kabira nawe sooka ompeeyo emitwalo 6 nga gy'oyinako n'ogimuwa oba wakagimuwa ne bagamba omwana wa azirika nga gy'obadde oyina